biri byadda ebya New Vision bwe twaberanga ba artist nga New Vision bwe kwogerako bulungi olugwaliko so nga muyina kufukamirira New Vision nowanda ebiseera bingi byatwalanga abantu abali talented basigala bali wansi but not anymore. New Vision ya reducinga dda yagwamudde ekitiibwa yagwamudde ensa yafuuka pokopoko wa Museveni na famire ye teyina kyegamba bannayuganda. Tuvola ba handpicking nzi n'agamba ani asinga okomba engatto ze Tidoni Wanyama kati gwe okulira New Vision ebyo tebikyalya bannayuganda. Eryabeeranga eggulire ery'eggwanga bwe liba lisobola okufulumya eggulire nti NUP ekkooti yagiyimiriza okutambuza emirimu gyayo ng'ate balimba ani gwe musubira obbawo ekitiibwa. Kati mwafulumiza opinion poll yammwe kandi naye nammwe mukimanyi ebaswaza. So njagala kubagumya mwenna ti New Vision ye mugirabe ng'etaliiwo kubanga teriiwo tekyalina kyegamba. Muli free buli omu ku mmwe munnamawulire era amawulire gasobola okutuuka ku bannayuganda bangi nnyo mwe mwebuze etunda copies meka. Eno generation ndala nnyo tosobola gikontrolingira ku zinti eno ti ye TV ey'amaanyi oba lino lyeggulire ery'amaanyi. TVs na radios meka ze mmanyi nga mwe muli nezaffe ke tebakyatukyaza natukyaza kyemugamba byetwogera tebabiwulira kyemugamba eggwanga terituwuliriza. Kati wali twavaawo dda eno revolution eri unstoppable. Twabagamba mutukulembere oba mutugoberere oba mutuviire mu kkubo byonna byabalema kati twabatomera ne tubayita namo twabalekadde eyo mabega. So don't waste your time with New Vision. It is inconsequential.